Yanotuwa milioni nkaaga nze byonna kambyogere mwana. Timbaland yalina okutuwa milioni nkaaga nga contract ya myezi mukaaga. Okitegera? Batuwa milioni aga. Batuwa milioni 3. Muzika bana mutya. Muzeyi atwala 10. Wemule natwala milioni 10. Muzeyi yewa 10. Nete nga alize muzeyi amugambe nti nfunye 10. Yes. Olunaku lw'eggulo nafunye ku chance egenda ku mukutu gw'omuvuka gwe bayita Bruno K. Era kwabaddeko abantu bangi ndozanga emitwalo ng'esatu nga tuggusa omulamwa gw'omwana omuto mu Nabitone gwe bayita Tengetenge. Ekyalesa ku mukutu ogwo ng'ambadde musaale nnyo mu kkalya y'omwana oyo. Era taata n'omwana yakkiriza. Nze omu ku bantu gwe baatuukirira omuvuka gwe bayita Wembulemmo nga bakola omwana ono. Era nze omu engeri gye nnali omusaale ku intaneti gwe baatunuulira bannayuganda bayinza kukkiriza ani, bayinza kwerokaminga ani, linnya ki eriyinza okuvuga. Engeri gye ndisenkulummandwa ku intaneti bali balina ekirooto ky'okutuuma omwana oyo Pengepenge Junior. Era Wembulemmo yangambako ko nti afunye omwana alina amaaso galinga ga Penge, naye amaaso agage manene okusinga agange oba gakula mu ngeri ndala galinga omwana omulwadde wa Nalubiri kide sickle cells. Era omwana oyo bamuyita Pengepenge Junior Wembulemmo nga mintroducingira ku ssimu nembagamba nekijja kukola. So ewali leeta gye bayita P nti nga omulabe bampita Penge bakyuse ne bateekawo T ne bamuyita Tengetenge. Ekintu kye nababuuliza eggulo ku vidiyo ya Bruno K ne bakikkiriza. Mwana yakula ayagala kubeera nga nze naye n'ayiiyayo ebintu ebibi ebimufuula famous. Kaddaaki omwana n'ayiiya kyayiiya n'ageetinga vairo ensi neemumanya n'okusinga nze. Mungu mugagga ebiseera byonna takiira takeerewa gwe ekirooto togwamu maanyi. Tenge yakuba. Tenge we yakuba yalinamu abamukwasaganyizza abantu ba mirundi ng'esatu. Bwe mwali Wembulemmo, maneja we Michael ne taata. Tenge yatandika okutambula amawanga nga wakola challenges ennyingi oba eziwerako. Tenge yafuuka ensonga. Tenge yagenda nasisinkana abantu ab'amaanyi beetalowooza nti ayinza okubasisinkana. Nga muno mwe muli n'abantu ba streamer nga ba Aisha Speed baani twatugende asisinkanya abantu ng'abula nakkaaba yali tamanyi bwali basisinkana. Kankuzeeyo ku live y'eggulu twabadde ku ne Bruno K waliwo omulamu gwabadde gutambula ng'ensi egamba manager abba omwana oyo. Era abantu babadde banyiivu nnyo nga bagamba nti manager atwala akawunti z'omwana oyo. Kiri oke okubeera ne sayidi gy'oyagala okubeera gy'oyagala okubeerako. Naye manager alina ebintu byayogedde mu Katonda muggulu ngamba abadde ku live eggulo. Manager akirambise n'agamba nti nno buli jigi gye wali olaba ey'akabi ne tugamba Tenga agukubye munda bwali bwongo bwa manager okugeza. Manager atugambye nti nno amaze akaseera nga ajja yeetega. Balaba Diamond we Tanzania n'amwetega n'amiitinga Tenge. Balaba nasobi bazaamuzamu abatunda obusimu e Dubai ne yeetega ne bamiitinga Tenge. Balaba Aisha Speed gwe bakontaktinga yabadde awandiika ne yeetega omwana afune bujigi ne bamiitinga Tengetenge. Kitegeeza manager abadde musaale nnyo ku bintu Tengetenge byakoze fere bikanga ensi. Tugende mpola. Manager abadde musaale nnyo okwesa brand ya Tenge okubaako emirimu gy'asakira Tenge. Fwe tutuuse tumutiira ti
tenga gukubye munda olaba meetinga sibanyi ICPD na yenga ate manager ya tuula ku computer ba mu cafe na ya ngagaba na brand yange no wait ne wait nkoze nto okulabanga oji meetinga kwa boji meetinga oba no tuwadde wait tuba tuyinza okugattako obanga otugattako bubadde bwongo bwa manager tutambule mpola metu tumuliza ebintu sometimes ti engabana eyinza okuzaale okugaba obuzibu engabana yazadde obuzibu etya taata wa Tenge ng'atuuka ekiseera ng'agamba nti nno ssente zaafuna tezimala naye balina ekibanyi mwe bajja kye bayita ssente ekibanyi kyekiriwa aveni kimwe bajja ssente YouTube channel ngano omwana we yerangira kikyayinza okukola ensi we badde emulabira era ba subscribers balina bangi nziramu bangi balinga busiri balinga munyeera nti omwana akoze erinnya abantu ba subscribinga ku kibanyi kye we bajje ssente ebbanga lyonna batugamba nti nno manager abadde awataata w'omwana just $10 g'emitwalo 3. Yes, olunaku lw'eggulo nafunye ku chance egenda ku mukutu gw'omuvuka gwe bayita Bruno K. Era kwabaddeko abantu bangi ndozange emitwalo ng'esatu nga tuggusa omulamwa gw'omwana omuto mu Nabitone gwe bayita Tenge. Ekyaleese ku mukutu ogwo nga mbadde musaale nnyo mu kkalya y'omwana oyo era taata n'omwana yakkiriza. Nze omu ku bantu gwe baatuukirira omuvuga gwe bayita Wembulemo nga bakola omwana ono era nze omu engeri gye nnali omusale ku internet gwe baatunuulira bannayuganda bayinza kukkiriza ani bayinza kwerokaminga ani linnya ki eriyinza okuvuga engeri gye ndisenkulummandwa ku internet bali balina ekirooto ky'okutuuma omwana oyo Penge Junior. Era Wembulemo yangambako konti afunye omwana alina amaaso galinga ga Penge naye amaaso agage manene okusinga agange oba gakula mu ngeri ndala galinga omwana omulwadde wa Nalubiri kiyite sickle cells. Era omwana oyo bamuyita Penge Junior Wembulemo nga mintroducingira ku ssimu nembagamba nekijja kukola so ewali leeta gye bayita P nti nga omulabe bampita Penge bakyuse ne bateekawo T ne bamuyita Tenge. Ekintu kye nababuuliza eggulo ku vidiyo ya Bruno K ne bakikkiriza. Mwana yakula ayagala kubeera nga nze naye n'ayiiyayo ebintu ebibye ebimufuula famous. Kaddaaki omwana n'ayiiya kyayiiya n'ageetinga vairo ensi neemumanya n'okusinga nze. Mungu mugagga ebiseera byonna takira takirewa gwe kirooto togwa mu maanyi. Tenge we yakuba yalinamu abamukwasaganyizza abantu ba mirundi ng'esatu mwe mwali Wembulemo manager we Michael ne taata. Tenge yatandika okutambula amawanga nga wakola challenges ennyingi oba eziwerako. Tenge yafuuka ensonga. Tenge yagenda nasisinkana abantu ab'amaanyi beetalowooza nti ayinza okubasisinkana nga muno mwe muli n'abantu ba streamer nga ba IShowSpeed baani twatugende asisinkanya abantu ng'abula nakkaaba yali tamanyi bwali basisinkana. Kankuzeeyo ku live y'eggulu twabadde ku ne Bruno K waliwo omulamu gwabadde gutambula ng'ensi egamba manager bba omwana oyo
era abantu babadde banyiivu nnyo nga bagamba nti manager atwala akawunti z'omwana oyo kiroke okola ne side gy'oyagala okubeera gy'oyagala okubeerako naye manager alina ebintu byayogedde mu Katonda mu ggulu ngamba abadde ku live eggulu manager akirambise n'agamba nti nno buli jigi gye wali olaba eyakabi ne tugamba tenga agukubye munda bwali bwongo bwa manager okugeza manager atugambye nti nno amaze akaseera nga ajja yeetega balaba Diamond we Tanzania n'amwetega n'amitinga Tenge balaba nasoyi bazaamuzaama abatunda obusimu e Dubai ne yeetega ne bamitinga Tenge balaba Aisha Speed gwe bakontactinga yabadde awandiika ne yeetega omwana afune bujigi ne bamitinga Tenge kitegeeza manager abadde musaale nnyo ku bintu Tenge byakoze ffe ne bikanga ensi tugende mpola manager abadde musaale nnyo okwesa brand ya Tenge okubaako emirimu gyasakira Tenge fwe tutuuse tumutiira ti Tenge agukubye munda olaba mitinga simanyi ICPD naye nga ate manager yatuula ku kompyuta oba mu kafe n'ayiya ng'agamba na brand yange eno bweti ne bweti nkoze ntya okulaba nga ogimitinga kuba bwe ogimitinga oba noti waddi weti tuba tuyinza okukugattako oba ng'otugattako bubadde bwongo bwa manager tutambule mpola naye tutumulizaala ebintu sometimes ti engabana eyinza okuzaala wegaba obuzibu engabana yazadde obuzibu etya taata wa Tenge ng'atuuka ekiseera ng'agamba nti nno ssente zaafuna tezimala naye balina ekibanyi mwe bajja kye bayita ssente ekibanyi kyekiriwa aveni kimwe bajja ssente YouTube channel nga n'omwana weyeerangira kikyayinza okukola ensi we badde emulabira era basubscribers balina bangi nziramu bangi balinga busiiri balinga munyeera nti omwana akoze erinnya abantu basubscribinga ku kibanyi kye we bajja essente ebbanga lyonna batugamba nti nno manager abadde awa taata w'omwana just $100 g'emitwalo 3 inga content oyo gwe bateekako ku kibanyi ekyo sente zabadde ageneratinga era nga manager akwata 10 wa mitwalo 3 n'agawa taata naye ng'ebbalibbali we bafunayo obulimu obusava ng'ewulidde vidiyo nga etandika obusava obulimu $2 million, $3 million, $4 million, babadde bagabanya kyenkanyi manager ne taata abadde ku vidiyo eyo mwakiwulidde nti no taata yagamba manager toddamu kuwa mwana ssente ekintu ekiyinza okubeera nga kituufu lwaki ono omwana mayina toyinza kukwata $10,000 ziwa Tenge azikozesa eki talina muvunaanyizibwa talina bbiru zasasula tapangisa si musajja mufumbo mwagenda werera abaana so awo omuzadde yajja mu kifaananyi ekituufu kuba Tenge talinaweza myaka 18 taata n'afuuka omusaale ng'omuntu ayinza okuresiivinga essente ezo kuba omwana yamuzaala era manager akitegeera nti nno tukola naye siina wembiitinga taata kubona omwana sinze muzaala si mwana wange wa muntumbwe alina abamufuga oba alina abamuteekateeka be bamuzaala kati taata olwaliro agamba njagala YouTube channel yange eyo oba ey'omwana wange sente zivaamu tezitumala wano wembuuliza mugenda kumpa ku ansa nga seekubidde kuba vidiyo eyo nange nagibaddeko ngenda kubabulira ebintu bye nasanga kuba mbagamba story eno njogera kuba mbaddemu omwana oyo namunoonyeza omulimu lumu bano abaana bange nze wembule nze namuyigiriza obuyaaye nze njigiriza abaana bangi they look up to me mbasakira omulimu ogw'okugenda e London era omulimu ogwo kwaliko Bobi Wine nga agenda kujja e London wenategeerera nti sometimes fe kizibu eri abaana baffe omululu nga tutandisa okufuna omululu nga tutandisa okushayininga baweereza nze passport abantu 8 nga bagala tambulira ku mwana oyo ono era tandika okwebuuza waki omwana abadde alinnye nnyo tewali ssente e London bali wiringa obbawa omulimu
taata ng'asaba otambula n'abaana 8 era passport bazimpereza neziweza jobs link naye nga mulimu ayinamu abaana 3 agala basigale London. Omwana we afunye omulimu agenda kuleeta ku ssente taata obeere nga nawe ofuna ku ssente kuba ye muto gw'okozesa kyabalina ettenge takola ng'okakadde kateeka mu nsawo akakozesa eki naye omwana bamuyisa akole weke nnyini nnyini omwongedde omugugu atambule n'abantu 8. Taata abadde amala ebiseera ebisinga ng'atambula n'omwana si yakwata kamera si ye content creator mwagenda muwa sikiti naye muntambula n'omwana wange si yekka abadde ne bakazini n'abooluganda baabamu ne manager abadde ku video mwawulidde bulungi nti sometimes bambi ne manager yafunanga omulimu olwo ebiseera bwe yalinnyanga baasi nga nti tiketi z'ennyonyi taata agenda tambulamu n'abaana be bakizibe baani yayite wansi ng'alinnya baasi manager abadde n'ennyiike yabyogedde mwabire taata teyabyeganye lwaki ategedde omwana we sita ngenda bagula wacha ebiseera ebisinga ffe twefuula bafala guno si gwe mulundi ogusoose okulaba abazadde nga balinnya mu birooto by'abaana baabwe. Twalaba omuzadde omu yali taata wa Fresh Kid singa tekyali kisa kya Mukama kisa kya Yesu Kristo na bugayavu bwa sitaani omwana wa Fresh Kid yandibadde na future leero. Ekitiibwa n'ettendo akiddiza Rajivu kuba Rajivu yamulabamu talanta n'amuwa scholarship abeere ng'asoma. Naye taata ebiseera ebyo wa Fresh Kid bwe yamanya nti omwana akoze erinnya taata tandika okwekola obusolosolo taata agala kweyimbya yese Fresh Daddy ayingidde ekyoto kya mutabani we naye nga ye alina ekigendererwa tufuuka ffenna babiri basita kyekibadde ku mwana ono Ttenge. Taata naye abadde agala kamera zimutunulemu kuba babiri basita ng'akasente konna ke bakizenya ke balaba ke bafuna abadde akafuna naye abadde n'ekiruubirirwa lwaki atambula n'omwana ate ng'akimanyi omwana yamukwasa manager yabanga asaka. Olwaleero Fresh Kid aliriddawa yasigaza busigaza linnya naye ng'omwana omubanguleko nti muyivu kuba talanta ekoma. Unawudde story ya taata Ttenge natidde kata amaziga gampite mnadde ku video ya Bruno Kelly yategedde lwaki video edanse kabusisi. Cowboy yagambye ayita busobozi buweerera mwana oyo. Manager amulabamu talanta n'amugamba fuzika nguyize waka waanyi. Bakola YouTube channel n'amuyigiza skit omwana manager yagamba omuzza mu ssomero. Taata teyaweererako ku mwana oyo obulamu bwe bwonna teyalina busobozi. Obusiru bwa taata yavudde n'agamba alina abaana 9. Wano Katonda akuwadde amagezi agebaka ku bakazi n'ate oli musiru weerabidde enfunayo. Taata azaala buzazi. Taata bw'alaba manager ng'azimbulukusizza omwana yategeera nti nno ono omwana yagenda oweerera banne. Taata abakobeera Bulaya singa ali mu kkomera ekisooka that's child labor, child abuse. Omwana wabeera wuwo neggwe bw'olowooza nti nno ogenda kukozesa omwana omuto oyo akuyambe ku byalema weoba ku byakulema bye weeteerawo kirungi. Ate bw'osanga looyo omukukuutirivu asobola okukuteeka mu buzibu oyinza okwesanga mu buzibu. Mu miitingi z'abasajja tobeera musajja kuba singa Ttenge teyafuuka Ttenge owaleero bali boozadde 9 nga wogambye mbuga oli musajja mukulu olina abaana 9 walina pulaani ekyezibaweerera. Kwati yali choice yaabwe bw'obeera nga bazaalibwa. Wakola ng'omuntu omukulu n'ojjamu empale n'oweebaka ku bakazi ne muzaala abaana abo. Singa Allah teyakuteerako ddusu ku Ttenge ono walina bigendererwa ky'okuweerera bano abaana. Wakkiriza mu video nti wafunanga $2 million, $10 million wazifunanga era tulina akasente ke weeganye manya kaataakuwa. Twakubuuza ne balista sente wazikolamu ki? Naye omuto bambi yatuuka ekiseera ndowooza n'awuliranga akola bukozi bazunza muzunze. Awulira alina waatuuse alaze ne wababeera wana by'ettengera ze we babeera nga mukatola muggulu waliwo climax ya fame kuba Ttenge yagituukako mu kubeera content creator. Bw'osanga abantu bazabe ba manyi ice speed oba ogukubye munda tewaliwo fame yagugamba esukulumye kw'ekyate. Ttenge alina bwe yatuuka n'abanga amaze. Ttenge alina bwe yatuuka nga amaze naye yeetunuddemu ng'omwana tasoma. Taata alina ebintu byonna byayogera bwe yayagala omwana we asomere mu ssomero
eri abayisiraamu natunudde ngamba bannange abazadde tweddeko nga manager eyazzenga omuntu gwe bagamba muno YouTube channel bazimanya aziweeyo nga tata atandise okusawundinga ng'omuntu omutooletooole nga ne taata alina obukwakulizo ku mwana we nti n'oba omuwa basali olina mutwala mu ssomero ly'abayisiraamu bokka natunudde ngamba mukama ekigendera kyo kya mwana okubeera nga kuba you people nze omwana wange musambi wa mupiira nayina agenti we nagaana oteekayo face ne maama we tukkaanya nti waliwo abantu abateekateeka era twakkiriza bateeketeekere omwana waffe tetwatunuulira nnyo talanta mwana gy'alina twatunuulira obusobozi omuteeseteeso no bw'ayinza okuba nga alina n'obukugu bw'ayinza okwolesa okulaba nga asakira omwana waffe kiraabu ayinza omusipootinga naye singa tuli babeera bamululu sometimes tuyinza okubeera nga tulinnye mu kirooto ky'omwana nga tulina skills ezo na busobozi ffe kubeera nga twesakira omwana ffe wayinza okusambira omupiira. Yes, okubeera ng'oli muzadde kirungi okubeera ng'osobola okubeera ng'olingiriza ofaayo ogoberera omwana wo kyakola. Tulina abazadde nga babbana boy uli abamaama abeera mu business naye toyinza kumanya oyinza okwesanga bya finance waliwo era abirimu. Cristiano Ronaldo maama we muno wali yes noyinza okwesanga nga mu byembalirira mu byokutereka essente balinamu kaguje abeerawo. That's why ojja kuwulira nga bagamba Ronaldo sportsman asinga obugagga ne wayinza okubeerawo mu bya finance mu byennyingiza abateekateekera wadde maama mwali mu kifaananyi. Okubeera omuzadde waliwo limitations w'okoma naddala ng'okkiriza nti nno talent yeetaaga kuteekerateekera. Spice Diana mukwano gwange ne mmanyi kyayita musaazi okuyawuka ne manager Roger bookings zeesala wadde erinnya bwe liri mmanyi Ready and Weasel we baalemererwamu katono nga Jeff abatadde bawankawanka era mmanyi lwaki Shiba yataggula podcast awankawanka wansi ovuya kuba ku TNS. Okuteekerateekera kintu kirungi nnyo ava PCC ayimba ennyo naye ali mu mikono gy'abantu abateesiteesi. Greed kintu kibi nnyo kwa we nagenze nendaba content tengetege gwateekayo ne views zabadde afuna ku YouTube nga bamala ebbanga oba batutta akaseera nga tenge video zakola tesobola kugeneratinga sente nnyingi nga waliwe bakoma video nezesikamuko mu views nga ennyingiza mutuufu yeeyo sente manager zabadde abawa. Ate nga manager abadde mulambulukufu nti bafunanga obulimu obusava ng'obwo milioni 2 akwatanga 3 kwana n'agawa taata agakkiriza. Taata yakolamu byayagala ng'omuzadde. Now the kid is drained. Omwana alinga asigama nti naakuze naye alina waatuuse nga kwegamba kyekyo kibazannyisaawo kyekiryawo wakati. Omwana alaba talina waaseseetuka tali mu ssomero ddungi kyokasita bamukubira endulu mu Uganda. Tayambala ngatto nnungi naye bamukubira endulu mu Uganda. Talabika bulungi ne waabeera naye bamukubira endulu mu Uganda ndi sita. Era bweyogera ku bantu bato online ye mwana gwoyinza okukulembeza. Ne kidi ng'omwana bw'akula alaba atuusa alina bw'awogomye talaba results. Ne taata ne manager bokka be bafunamu omwana ali awo. Taata ne manager be bafunamu omwana bambi yali awo. Naye ng'ate manager ye bw'otuuka omusalira omusango alina entegeeragana ne taata kuba taata sente abadde aziresiivinga. Tewabaddewo a single month taata watafunye sente. Abazadde tulekerawo okukozesa abaana baffe okubanyuunyuuta. Tulekerawo okukozesa abaana baffe nga tusuubira nti ebyatunyuma tugenda bijja mu baana. Tulekerawo ddala. Ze for example ya Fresh Kid singa katone nnyo teyasoma aliddawa music yagaana kati Fresh Kid akyayimba nebino ebintu omwana tengetenge byakola bikoma bagenda kujja omwana amwozeemu tengetenge kalina kyafunyemu. Omwana akoze content okujja ku YouTube channel simanyi kujja ku TikTok mubamunoonyeza simu kiswaza tenge gulu yazenga anoonya justice simu mwetunuza bwoti n'okola content ennyonyi alinnye mmeka. There has been misuse of funds wakati wa taata ne manager
nenga te manager aze mukamya nagamba sente naziko tata nazikiriza tata musajja omuyisiramu alina okukwakuliza ku mwana we tayagala na mwana we agende ku ssomero echa you see bino ebintu bitunulira obulungi tata yimusobye nnyo ndina ekirabo kyoyinza okuwa omwana gwe kyotasobola ekyokuyiga okusoma manager kyeyasooka okukola kuba manager twatanze video nga kugamba yiye mulabamukko n'ekitone namugamba nze nja kukuzza ku ssomero manager nazza omwana we ku ssomero tata yakkiriza omwana yita musomesa yadde tali yangu ssomero nakati tata we yandibadde ayagaliza nnyo omwana we yandikiriza omwana era omuntu era n'amuwa basale tata era aganye mbwayagala omwana agende mu ssomero lyabaki lyabasiraamu naye ng'ate ye teyalina busobozi mutwala ku ssomero lyonna abazadde abataasoma tuleme kukiriza abaana baffe tambulira mu bigere byaffe olwokuba tetwatubangulako kuba tuli basiru tuteekeyo nnyo obwongo twagaliza abaana baffe tubakirize babateeketeeke fye tutasobola kukola omwana oyo yankwasiza ennaku naye twesanga nga sometimes tulina abazadde agala kukozesa mwana akuwa embaga omukazi owokubiri afune zihaka ezokubiri nobeerawo ngaomuzadde ogamba oba yali mubazi wambaawo neyewumuza ngaomwana sita neyewumuza ku mulimu ng'asuubira omwana yagenda generating esente ate nga bino abikola akozesa omwana gwe amanyi nti no talent eyo tasobola gisustaininga myaka 2 kitegeeza tenga ono watosevinze kasente kakoze emyaka emito waboneze ku 18 agenda kubeera broke so omuteredde ensi ku myaka 18 eka gavumenti wemulaba ng'omuntu omukulu nga mu bbanga lyeyamala nga zaakulu oba avubuka abadde alina omulimu gwakola ye nga talent wise sente ozimisuzinze omwana owo n'omumisiriidi nga n'omuteera ensi ku myaka gyalina okwetengerera nti kati asobola okurisivinga esente ezize nga byasobola okukola mu nsi ekyali abigula vidiyo nagibaddeko neyankwasiza ennaku era nayegwedde ng'omusaale omwana oyo yali bamutonda bantuukirira ku kyerinnya omwana oyo na passport ye tata kyateganye ku live kwanze badde mbanoonyeza akatale nalemesebwa bapomweta balemesebwa ng'omwana kifo ky'okunoonya sente omwana talina na ssomero fees essimu gye bali mu kunoonya omwana singa yajjanga n'akola e Bulaaya sente ezo n'essimu netandibadde kizibu taata atugamba nga tulina otambula n'abantu bawusukka mu 6 alina abaana be yazaalazaale badde ayagala abaleke ne Bulaaya alina abakazi be badde ayagala aleke ne Bulaaya naye nga tuleesa emirimu vana badde mulemeddeko nze kulaivu nga nkimubuulira taata nga atutikka abantu bangi n'omugamba Bobi Wine atuwaddeyo just abantu 3 mukazi wawe ne manager John tengetenge yani gwe alina okubeera ku nnyonyi n'abantu 8 n'obulamu bwa trend bwonna abumaze waliwo bamukozesezza abamutambuliddeko tewali ssente tetugenda kuddamu abafirika tulina ekizibu nti kigenda tubeerera nnyo kizibu okulyetinga ebitone ebitonga ebyo Champion Good was one of the most selling brand Alinskin we yajjira era nze muntu akkiriza mbu n'obugagga bwa Alinskin bwena bwalina bwe ziba motoka za Alinskin zatematema bwe ziba 10 Champion Good yandibaddeko na 5 talinaako yadde n'emu naye waliwo era time Champion Good yandibadde mu ssomero eddungi era time eyo yaliwo nga Rajiva amwagala omusomesa MC Cats n'amwanako omwana oyo amusomesa who is Champion Good today na mukisali just fresh kid na Felista teri talante etakoma ne obo oyimba lw'eddoboozi lituuka ne lyesiba niwo abasambi omupiira banimba owulira batukisa ne bafuna obuvune talante ebakuweekuma that's why some people baresigninga they retire buli kintu kyonna kikoma oli mukisa nnyo nti omwana w'ensi eyinza omumufuula oba omugjamuka ku mmunta neemulaga ensi nti ono azukkulumye ku balala ne waaba asobola okuyingiza essente muziteeketeeke muleme kuswala temusonda ssimu ng'ebbanga lyonna abantu bazze babalaba abaana bakola obulango nawulidde nti tenge abadde alimirira mu bulango bw'okukola naye nga obulango omwana bugulira milioni 2 milioni 3 sente zirira ku bbanga lyazze akola naye taata atuuka ekiseera neyewummuza n'agulaba ng'omulimu era zinasanyuse nnyo nti mmala gyabadde ku vidiyo eyo ng'akkiriziganya ne taata ndi sente mbadde nzikuwa zonna regardde sente meka ne taata yakkiriza nti sente abadde azifuna era ye yagambye nina abaana bangi omusango gwa manager guliriddawo
tulaba taata alinya mu kyeto kya mutabani we lwa butamanya era tulaba taata atayagaliza mutabani we kukola ssente ng'ayagala kukozesa mwana kubanga ebyambule bayaba abikola mwana babuleeta bulaaya mutikka abantu 8 nti tulina ono noono watajja ttenge tatambula tudulaga abantu wosula nti wakyafu tewatuukiridde ng'omwana afuna omulimu n'ogwe n'omustraining ati nno alina otambulyako n'abantu 8 really abafirika video eno nsobola ogisulako naye tukyuseemu ku ndowooza zaffe tukyuseemu naddala ng'ofunye omukisa tukyuseemu mu nsi mulimu abateesiteesi nga babakola kukola ekyo n'obeera ku video manager n'akugamba mbu nze mbadde ngamba ttenge kulabooti nze ndraftinga kati omuntu ng'oyo omunenya otya lwaki oyagala afune ku percentage eyo lwakuba nti bwe tujja mine bya intellectual property manager omusango guyinza okumusanga oba omumukwata nti enkeera bayinza okukyusa ne bamwefuulira ne bamugamba nti ng'amateeka ge gali nti singa okwesa feesi yange nga gyojjamu ssente nina right ogamba nti nno tonteekayo timbulula feesi yange ku kibanyi ekyo oba si kyekyo mpa ssente zonna z'ofunamu oba nzigala sawo manager akitono kyayinza obuzibu ayinza okusanga nti akozesa feesi ya ttenge naye okweyimirizaawo but manager is also a very major factor here nti yateekawo ekibanyi yakiggulawo balina mutual consent wakati wa taata ne manager era ebbanga lyonna lyonna sente zibadde zifuna abadde aziwa taata era ng'era taata akimanyi nti feesi ya manager si yeekola ya mutabani we yeekola kava mu video Maluko siringirira kitone kyo ndikusanyukira n'olibeera miliyoniya ne baba bakuteekateeka mutabani sanga omupiira nze ne mamoto kwagala just obeereeyo waliweza 11 kwa manyina era ne bulituukako ke wantu ng'oyingiza tulibeerawo ne percentage nga ffe abazadde kuba wooli b'otuuse ffe twali twagala wootuukewo tetwalina busobozi waliwo yakubawo waliwo yalina etooki n'akuba ettawaaza n'atumulisiza nti wenze wembasagulire ekkubo omwana wamwe asobola otuuka wano so tuba tulina otambula n'omuntu ng'oyo omwana waffe asobola okubeera ng'atuukiriza ekirooto nze era nkubira omulanga abazadde bannange nti omululu guno sometimes guyinza okuba omubi neweekanga ng'ate olinnya mu kitone ky'omwana nga bwe tutuusa okulaba nti ttenge alina waakwamidde ebyetaagisibwa ttenge bingi okusinga essimu oba yandizeeko mu ssomero n'asoma mwanirwanya kati ku kyattenge kusoma kuba we wagaana sisuubira ngu ttenge agenda leka omukululo gwonna gwayinza okufunamu ng'awezezza 18 oba ng'avubusi ng'omuntu sigadde Lucifer